mulinga amasira mukulukuta mulinga amasira mwakanyi mwa mavirako kutasagirinya nakati maite bana bagiteka mu ntana mwagenze mu bivulu batemumwe tebana bana kumuzika wesoda bagenda okwesimba basuka mu 10 bannaka wempe mbagambe kigambo kino era mulenga tsika ara tugenda kujja mukaluka sagirinya tugenda kakuma tugenda kukalonda ngatonda musika wasagirinya era yo muvubuka badatambana sagirinya baba muitani oyo oba efaza oba epasa oba ibiki muvubuka gwe singo sobola wevayo wesimbewo katonda sagirinya omutufu mwe yogeredde musajja akola nga atulabisa netugamba musajja kabampana amujjawa kubanga mutema omusajja akoteddwa eno lita kabampane noganda oyagala abantu go bakulembera yo muntu agala okubeera omukulembeze okola statement etunula bwetu kyasigaza mutwe nga mmale kigana kiwumpugumana makanzu g'abasiraamu mwanyampira toyagala kugambako govuma abantu abalala obuli okwata omuzina n'ovuma omwana wa President Museveni olibeera first son gwe olibeerako first son gwe olibeerako wadde akatikiti kakamugwe famire ya mwana yagimanya lije mulire mbize mbisibise eri lije mwaveri mwavamu okujja okumanyira abantu ngaita kale muliko mwabbanga libbe ne mufunza abaliranyi banayiba bonna ne mbafunza olwakwa tusirikira ebintu mmwe fe tusirikidde ebintu bingi watugamba ne asibakato mukuba kasajja ko mukamalire mutaka kayingide mu mawulire gange kale sawa ya leo bazi mwezo mwagalo mugoba mumugobe psychological mumulese Kampala okwata kifo ochwe waiso aneso okonda waiso bobala bali mwezo sobola okuwangula obwalo di meya era bero musudde psychologically wamwegoba ko buli muntu akola amawulire gonna bo muntu alinako nga bamumanyiko omuwalana tomwagala gwe nambe mukwasanyizawo nupu ngwe kisane kisooka tolina muntu gwoyagala gwe bamanyi oyagala bere mu kibiina nga gwe Katonda gwe kapatiri gwe moyo mutukirivu gwe mwana gwe kabega gwe serubizi gwe seruwale gwe nani buli kimu chovola wasalongo John wabutute mu bitiwe bingi President of Financial Service go rangira afuje baraga go kwata amabogo go receiving ati go soma badako go kuli muntu wana bakigwe president omuntu agala kwa president omuntu akama muntu itabasiru ne werogoza ono dead material dead announcing material president material wawa funeral servant we were funeral servant bo batoli abafu obalina kakakwate eyakusawula yakulimba tobululu buli mubafu no musiba sanyufu mwole sezane sanyo mugenda ko ne mubivulu esanyo libata okuma esanyo libata muntu sogenda musho muntu kyalale so munabo ne gubera kubezi ku kyalo olaba kyalo bafira muntu kotagala n'otalima nengo muntu bato mwagala n'otalima n'ogamba akobuntu nekakusigalamu just akobuntu ekyo nakyo mugenda kituvumira fetu agambe zaka agene mbivulu fetu agambe sauda balata agene mbivulu atenga musanyu fumuzi wa manyo gali kunguluka tengensa nafu banage ekyo nakyo mugenda kukiyombera mugambe tuli babiera tuvuma humanity akobuntu humanity omuntu eno inokuwa akobuntu nokubala situation nga wala basipesa na yabaza situation nagamba ino situation inkole chikatale chifana cha sagirinya era quality nazifuna hacho kacha wadde spice credit spice mamu kubada ani gwe mutakubye ani gwe mutavumye ana atalia ani gwe mutalisiza ani mwetemulya kata mabuga ga parliament mugagazaji tewali wadde yeso so mwana waseginyo kuleka speaker wa parliament segiso vanchi anta mongo okumanya muri babi tewali nagamba ndingenda kumala kamba kasagirinya tewali mwesembereza mama mwe kabya buziga musobolo ku receiving amabogo muri receiving weza ne muddukawo nemugenda mu bivulu badamandu baseginya we bali awo kubamba manyi nagenda ngana bekigo we bali muto balaga kubanga mukimanyi wali wensonga etabalaza mu bantu waliwo bawo afana ogamba mukazi tujja kumulaga anana ddamu mukwana mukimanyi bulungi musana bakwasa ku nusu no wana omuntu nomufuna muwalana kasajja gwe kasimatuka ebigambo bannango oli kasajja gwe onyuma osirise oba olumu osirika nga kote wefula ntoyogera nnyo kasajja gwe oli kabi atakumanya oluba atakumanyi mwewuunya naye asajja kutegera with time ate mpola Bible ganti mulebera kubikolwa byabo ebikolwa bikulaza abantu n'obubibwo ovayo tano gamba nti musajja kola ebintu saginya nga yakabangula bana nakola ebintu asibe twalyo anasachi ne dwale mogerako obumawe mabwe yaleta Silivia yabumuwa Silivia mugisa kuvayo bwenu abantu mwenna wano noyo Gulix kubanga Gulix akola mu dwale yeye bwenu ne zawedde biba mu obuntu na butikana butano bwali mwemene okiriyalinga na twegayirira oyo bajja imanya ayina kyatamanyi nsala tunateka wakantu yapangisa full house
nasasula nyumba nomumuwalana kuvira ddala mabega nga toyagala Sseginya kubanga Sseginya natambulira kama mawulire ngotuka tumukupe tumalire mu ttaka singa sibakata solo kuvayo nayogera watugamba nga akasajja kaba n'amawulire gange akasajja kaba n'amawulire gange bagende Kiteezi omusajja ono gubata kikyoncho ali amenyemenya abantu Sseginya nasonde motoka efuso ya seminti gwengoleteze nga toyina wadde omusumaali oba olyawo nga Sseginya zene seminti abantu bana ne badduka ne badda ku Sseginya waliwo Sseginya be batugamba tukolo bimanyi obirabidde tobimanyi atakumanyi gwe wumbwa yakwesigamako nakwogera nako watugamba akasajja kese mawulire gange akasajja kali mawulire gange akasajja katambula mawulire gange mukakube mukamalire mu ttaka ne mu maka Sseginya kadi Sseginya natukwenda ga mulwaneko bannange munwanireko ko bampe kadi nsajja mwade myo nchikumu kyana kyaganyi mbawadde emyezi egisoke 3 mbagitwalenga nga muganda wa Sseginya kadi nga mumye kadi nga nasende emyezi ezisoka mu mugendo ziri Stevinga abatabimanyi tebabimanyi fa bamanyi tujja kubyogera ate togenda ndona nga tukola kubanga okimanyi otula mu nju n'okaaba obijjukira bulungi obimanyi otula mu nyumba yo n'okaaba Museveni yakolema kati we competing nange wesimbewo nango nawe nkulaga kalulugwe kyamanyoli gwe kyamanyoli weteke ku ballot paper nango lawe sikuba kalulu abantu olaba yazimbe eddwaliro wamuwalana mwenna wana abaka banupu mwakwata taxi nemuzijja ku stage nemuzitimba ipande nga ambulance tewakyalina omwalina ambulance kuleka Sseginya muzina ambulance mumukakasa mwajja taxi ku stage nemuzisiba ebipande bya ambulance nga munoonya obululu mu bantu muliko badde okufulinga abantu era munyagwa mugati gwa bata kubira mulango gende wesimba Sseginya wabadde obondo omusajja wa Sseginya nabadde atambula naye tukubagiza Sseginya kalulu tujja kawe nase tujja kuziteekamu singa Sseginya bali n'omwana ategeeramu nga mukulu twani mutadde musende naye simbe kawe mpaawo musajja gwo owaranya omusajja watuuka ne muteekako abantu tatasobola tagenda kudda ne mweparedingawo nga Sseginya lwasiswa omuntu azuukire alaba abali abagala constituency naddamu n'afa buto ezo na police psychologically omusa tanatuuka kufa ate ovaayo omasuka ebigambo mbona musajja yakola n'atulabisa natugamba ono kabampana suse no n'abasajja b'amasuti ne bajja munanga mu kibiina mwennyini ne baŋŋamba mujja kwogera yatta Sseginya omutuufu mujja kumwogera mumumanyi kitegeeza nti mwenna kabondo kamwe akabaka banupu mbadde temwagala Sseginya kubanga sente mwaza temwakolera bantu ye answer kitegeeza nti mwana kyemwakola okubulaga nga mumukwatamu ana mumwe byoyogeredde bagabyeko byogere onyuma osirise musajja gwe sirikangako obwolumu tovala mutabani we yakuswaza namukwasa mayi kufanaka muzana okutulira akamere munyuma musirise ense balaba ate batadde ku minzaani bale ense ku sensu day tokyanyuma kulaba tokyalina value tugatuka mu 226 gwe musajja gwe nga nembwe kusinga value I'm telling you tugenda tuka mu 226 nga nembwe kusinga value sobola kuma ku mugeti kubanga oli mubi Bible egamba nti olulimi lw'omuli batalulira bamukisa Bible yemu yegamba nti ebikola by'omubiri bya lwatu kyamanyole President of Funeral Service ebikola abo bya lwatu ense kulabye nekutegeera ense kukuse abantu ogenda bagamba ki ense ogenda kugigamba ki ani yagambye oyogere oba olumu osirikanako togattako wabula otoolako besi gyali mukomera nga tomwogerako besi gye yababuuka mwenna kina balukwago simanyi baloya bawano simanyi baki naleeta omukazi ku muzeeri yabagrading nga nagamba labalaba zikafodongo zino mwenna n'abakuba ettale kati muyimira mu mugongo gw'omukazi mukola conference. Can you imagine? Where is your responsibility? Where is value ya mweriwa? You are nothing. Onyuma osirisa oba lumu osirikangako sigwanyuma okulaba naye buli wamu n'oyogera nakyatemwa oluwa mutabani wa Museveni gweyogerakako atuutyemu n'ofuwafuwa eggwanga ddama n'ofuwafuwa constituency nyamba n'oginyampira lwatiuti egi kalo lwali kukwata mu ngalo bulijjo tubagamba temulina wano bulijjo tubagamba ne ba Eddie Muto bakolera Muwoozi ne muwakana kati oyo bulijjo yayita gundi nga ndaba yaggala David Muwoozi mugamba yavudde mu bbanga atuuka okugala David Muwoozi oyo yayita simanyani ono gundi simanyani ani omutuufu ali mu struggle soka webuuze gwolwanisa yaani omutuufu era olwanagana nani Gaddafi okugala General Muwoozi. Thank you so much. Gaddafi okugala General David Muwoozi ogamba atandise jjo omutuufu gwolina ye mu struggle yaani ojja kwekanga nga ne mukazi otali mu struggle. I'm telling you
bagamba mu bitegeere tuyibagamba kwate mwagala kubewulira naye tujja kubibagamba twabagamba twagaze mutadde nyumba ya Eddie Mutwe bwe bakuba kati ya gasi yasoka mu nsiko twabagamba amusasula nawe akusasula omumanyi kati Gaddafi yagenze okugala David Muwozi yatandise butandisi jo avudde mu bbanga amugale omutufu gwe mwina ye musitula go yani mukola ne baane okutisa abana babendi n'okubasibya ani ali musitula go mwina ye muleke kwerimba na kulimba bantu Gaddafi yakedde bukezi ku makya natandika okugala David Muwozi bobola bakisoboka oyo musajja agenda okudduka nga bakubeti ya gasi ozaduka budusi tamanya musasula enyumba gye mwatadde gwe wagimuzimbidde gwe sozimbira omuntu ennyumba gwe omutima mubi gwe olina gwe kisana kyolina mu kama kikwine muntu ne mu byendo olaba n'amazigo pa muyagala gakodo walira obukodo bw'olina President of Funeral Service kabeere bigo pa mu mutoyo akuluma kuba nkumanyi abatakumanyi boogere naffe abakumanyi tujja kwogera betumanyi mwe mwatasegirinya mwamuse ne mugane mu ndongo ne mucelebratinga kakati zako genda kera kumufozi kegwe singo mwana akulinye nga tombola go banaine tukuona nawe ogenda kera zako zike ngo badova ngova mu bidongo onozika abantu ogenda baga mota manange twajitala munange omanyi mwagala simba sabe paradinga wali ne bibanga ebiwuka nze mwankwada ekintu kimwe ky'omwaka kukuba bajjo bucupa mu bikube ebimba tutwe byagala kabampane neseginya twamugaba nga Yesu bakumusajja musata mwagala ne yegula nakola ki my president kumba kumalia mutaka kati ali kupate kumudido kumunyama ale tumwogerako twali twamuzira tumwogerako kati ali mukupate ovayo tom president nokola statement mbo musajja yakola ne tugamba kabampane gwo kwesagwa munango tanisa tulabisa omuntu azimbe eddwaliro kati gwe gwango swadi yamba kyadiga takochi obatolera kigambo kisobola kuzimba abantu wadde kimu wekiti nebe nawe gwa fetu abyogedde obagwa abyogeredde no kitunye n'amaaso tekakuma tujja kubeerawo tujja kukulaba ene nsojira aba Uganda weera tekyaliwo ate kyannaku temulanga temutwagala tugenda kuwangaala nnyo mutulabeko nga tubaluma namwe mubeerewo nga tubalaba olikerako dinogamba abaana b'abantu ekitufu olikerako dinogamba abantu bagende bakole toyina woyimya nokola statement nogamba avuka munoonye emirimu mukole wabula bagamba nga Museveni wamye emirimu bonobeera president gwogenda gijjawa Amerika jobadde wewana nawe Lucy Angels Katonda agiraza obusungu bwe Katonda alaze Lucy Angels obusungu abasajja bayitidde okujoga ensi bayitidde okujoga Katonda yazikiriza Sodoma ne Gomora na kibatu bwe kiti Sodoma ne Gomora yagikwata na kibatu n'agamba Luti njagala ofulume wano totunne mabega kwata abana ne mukazi wo ofulume totunne mabega okola ku busungu bwange totunne mabega okola ku kyengendo okola nakwata n'ekibatu bwati nazikiza Sodoma ne Gomora nagivuunika naye atunne mabega mukazi wa Luti yamufula empaji y'omunnyo Katonda alaze Lucy Angels obusungu bategeere ne bewasanga basajja n'abasajja bakazi n'abakazi ne beekomberera ne bakomba amanyuma ne bakomba amazimu manyuma ne beekomba ebisajja ebikulu n'ebikazi ebikulu ne bikola ne banka zayidde tokolanga ensobi okwawukana ne Katonda tokuntananga ne Katonda towakanyanga Katonda muntu kyakomberera obusolosolo nakomba n'enniminimi ne byefulafula ne byefula ebisodokiyo nakati bakombe muwana nteze ensi zina sekyuyite zabaddewo okuzikiza omuliro zabaddewo okuzikiza omuliro anti ze muwana ensi zinaggwano abasajja abo babi kyova olaba akatimako kawangangukira mu basajja abo naye Uganda nga tukyali balamu nga Muzayi Museveni akyali ku ntebe ne wana bagivuddeko tetuli kukkiriza kutuula ku ntebe gwe kyonziira gwe kyokola gwe toli gituuleko gwe swaitani gwe jinni gwe kyokola toli giwunyako wadde ogisemberera wakiri nfa nenfiirire ggwanga naye nenfa naawe nyambala bomu nentulika nyambala bomu nenkutulikirako ndayira Katonda ali mugula gwensinza omulamu nensavinga eggwanga gwe nenfa naawe novaawo otula kuyani gwe ffe tukulinako obusungu nga bwaddala obwa siriyasi va mu bano tukulinako obusungu n'obulumi gwe kisajja gwe mwewabijjira ye amaawe bye mwatukola mubimanyi bye mwatukola gwe Saalongo John mubimanyi tukulinako obulumi n'obusungu ensoli Katonda oli mugamba ki va ku bana bakadama bokozesa nsobi kubanga balina bu wifi ffe tuli kubya ddala tuli kubya sirias ate nze omumanyi bulungi
tebakunyumiza omanyi ate ontegeera nnyo nsasa n'abatamanyi bana bannejjako omanyi kyensobola okukola ate ontegeera kuba wantegeera nnyo kati yoyo gw'omanyi amusara wala mutaka nomala osemberera entebe ya Museveni nyambala bom nenfa naawe nensevinga ensi nze Nakangubi Jennifer n'okwata kabaka n'omulinyirira n'omunyampako obwakabaka bonna si bwa busoga n'obunyampako tobaganya kwogera bakabaka n'okwata Katikkiro n'omunyampako Katikkiro wa Buganda mumuvumanga bavuma embwa Katikkiro wa Buganda mbukubanga oli Muganda twakutulako mu byobufuzi ani yagamba nti waliyo Muganda asobola okubeera president nga Ssaabasajja Kabaka waali wakiro taddi kabeera Musaga Mwena asobola okubeera president nga Kyabazinga gyali wali walabaleko nga balamuza entebe ya Museveni kabaka akyasobola okwagala entebe ya Museveni muntu ki kabeerewo ettoolo asobola okugamba nti asobola okubeera president nga kabamba igulu gyali omusawo yenna gwe wagendako omuganga yagamba nti abafu baba weesibako yakulimba nkikuddamu dayo otereze endagaano gyokola n'abasawo Baganda obagambe munyambe munjijeko emirambo gimpunyirira otherwise ojja kukeera ku makya otunule mu ddiro nga mulimu omulambo gw'omuntu ogenda mu kisenga okalemu akalambo ku buliri otule mu lukuubo nga mulimu eddambo gikuwunyirire otule ku swaani batekeko emmere efuuke omulambo kuba olya bafu weesibye kwafa ofiisi z'abaana b'abantu otidde abantu mu bulumi musajja gwe tebali kwerabira tebali tulayo mirembe saginya don't sleep sagirinya deya abakulamu oluko amanyi golokoka omutuulirire yakyusa kola sekisinga oli ku buliri oti nga gwe omukwatireko semanemane lwaki tova ku baana b'abantu ani yakutuma mu podix gwe olwokwata microphone n'ovuma abantu n'obalumya n'olumya buli muntu omwana wa Museveni gw'ovuma nga yakola ki omwana Museveni yerekereza ebintu byonna nakwata omwana namuteeka mu magye namuwongayo amagye kuba kufa Muhoozi yayingira amagye nga muto nakola lanka zonna nazimalayo Muhoozi yaza musango ky'okuzalibwa first family osobola okumpa ensonga bbiri Muhoozi nti yeeronda okubeera mu first family kiki ekikuvumya omwana wa Museveni okutuuka ku ekyo omuzungu agamba nti you can choose your friend but you can't choose your family. You can choose your friend, but you never choose your family. Muhoozi yamanya nti alizalibwa first family. Lwaki ovumanga Muhoozi okutuuka ku extent eyo? Buli okwata microphone vumafe wamanyi bwe twakula embala kasatu zikulage bulungi tukunyampa tuwulire vumafe Muhoozi gw'ovumanga waki yakola ki tolikwata microphone weesonyiwa Muhoozi tolikwata nze katate kambabulire era kino kankibaddemu abalowooza nti ngenda kufa kati sigenda kufa kati nze ne covid yannuma nga ndi lutalukulu weeru tisaafa nali mu bantu abasooka bataano okulwala covid mu ggwanga lyonna nawona sigenda kufa ffe tuli baana bantalo ffe tuli baana babakombozi omusayi gwange ogumanyi nze ndi mwana wa mukombozi kyova olaba gwe Kyagulanyi sikutya nze sikutya ate sikuwa respect kubanga wagyemalamu sikubalamu value yonna accordingly ku biki byoyogera nze Kizza Besigye muwa respect oyo musajja Mawu muwa respect oyo musajja oyo we Masaka Mpuuga muwa respect because bayimira ne boogera ng'abantu wadde bavuganya respecting abantu mu bigambo byabwe naye gwe kenyini weereetera okwesasaza n'okwemalawo okubiya banno bamazzeewo banno banafuyizo bapamide basimulideko ebisooto olinga gwe yebaka ku bakazi abasajja balina abakazi abalina n'abaana no banafuya wano mwana afuya kidandala ne batuuka n'omukwata ne bamusiba owekawempe mwadda ku Sebagala mumwatira Sebagala okufa musajja gw'oliko emirambo mingi naye njagala obuzimu bwekuŋŋaanya bwekolemu omulimu eyo Magombe bukomewo ate bujja kuda tujja buzuukusa tujja kuzuukusa obuzimu tubukuyitire tujja bukubira akagombe ke Magombe yamawe ffe twakweta mwana abavumi banno mwesonyiwe Muhoozi tukwesonyiwe tetulina nsonga lwaki tukwogerako kuba tonna kiddako va ku Muhoozi weesonyiwe Muhoozi Saginya wamuwonye yagenze era oli ku muliro oli ku pate receiving amabugo w'ekolo na mwandu n'ennyina teweezibika sente za kusagirinnya alangirira ebyokonda yawanise dda
tukimanyi katoli kupata ogenda kwa ulezo kinache chikutawanya kati okwetega gwolangirira Salongo John ne Jemba mulimu wagu mujeko ne Jemba mulimu wagu mujeko wa mugobe lwatu kubanga okimanyi wali osende zigenda okujeza byokulonda kati oyagala kulagira agendawo mulagire ng'okimanyi nti abantu bakoowu omulagire ng'okimanyi era munyagwa mugati gwa bata tuyamba ogende weesimba awantu awo mupata yo yonna oba onojja mu independent oba onojja muti oba muvubuka abadatambula n'essagirinya omuvubuka bamuyita bati oba kanso oba biki waliwo omuvubuka abadayamba nnyo ku ssagirinya omuvubuka oyo bamuyita batya genda weesimbewo tujja kuwa ssente tujja kunoonyeza akalulu ku bwereere ojja kuyitamu abantu bategeevu bagala service bino bebasami mu malende bebebaka eyo ne babeera mu bulogi mu balwadde ne babeera eyo bwe ziba nga polisoni ze zaakulonda abakozi b'ebikolo bebakonda sami malende genda weesimbe eruzira genda weesimbe mu makomere bajja kukulonda naye ye Kampala bayi otulabyeko Amina Lukanga waali Kampala otulabyeko Amina Lukanga waali agenda oweereza abantu gwe otulabyeko bayi Kampala Central Nisa Kabanda minister wa Kampala waali agenda osavinga abantu sereka badde mulungi nnyera nno mogenda naye Nisa Kabanda waali mwesami mu malende ebintu bemwekola kwa ne mwebuzabuza nga bafuka naba ne mubuzabuza abantu ne mwerwaza ne mweyinkola mutya ne muwasobole abantu bagala service mpa ebintu biri byokwede bana Kampala besolo gamba wayime ndi kufura parliament notice za Kampala ebintu ebyo bayogera byogere tugamedi mwanange tugenda ku bichi babali mweza abagazza kokola babo mbago baganyiza mbomweta kuwa meya kwele kochi omusudde ngensi onnera bakuba kyo kyagaza simanyi basenyonyi simanyi kyagaza okyagaza babongo ya simanyi bani omwe teka awali naye bano mulanya mawazunga bwatagala badde mutabanyi temamwagala ngako buli muntu yenna akola kabampano ogenda kunsanga sagirinya buli muntu yenna yefa ku kyagwanyi nga takwagala kimanyi okola mawulire ogenda kunsanga sagirinya era aliyogera nti wakola kabampane nga bwe yayogedde ku sagirinya mulanya moyitidde oli too much munanyama oli too much lekera okuvuma abantu mulya nyama tekiraga bugunjufu bulo kwata microphone ku mufu oba newo kitasana mukerezia luddawa novuma abantu noyogera bitagata owana sewanya nokuva dda empala ne sewanya na myaka 10 si yakakati sewanya naje da kubaka parliament ngatajida mu kadi ya nupu na serving constituency ne mukomyawo era ngatajide ku nupu kati mufunta ntama mwagalo munyampako mwagala muvumya government omusajja afuna dabizi bukwogera kigambo kimuti Museveni nakalamba ko simantu kakoleki bya malokome magombe saginya bamusiba mwasanyuka nnyo saginya bwe yavaayo mwakana ne mukwana enchiko nti avudde yatya era lwali lutalo lwokuva mukomera ne mumubuuza ateseza ate okuvaayo avaayo atya addeyo basajja mwake nyine musobola byegana nabawagiza mu wadde temutege abawagiza bakyagwanya wadde temutege mwekake mutegeere. Please wake up at least wadu mumbere ne common sense akorum saginya bwe yava mukomera mwakola utala de mukomera era mwagamba avudde yatya bwe yarwala wanonga mutwala mwagamba yerwazizza simulwadde mwagana mwa sente Muhammad Seko yasonda sente ku TikTok sipika nava nawo musajja osene mutwala mujanja bwe yagenda mwagamba atwata 80 hours munyonyi ngatana kutuka esavuli amwiri atuse muri ku gati muri ku mudido muri ku celebration omulabo kwa saginya muri ku celebration muri mu celebratinga ebisaji bino byatera kuzina amagunju chemanyi mwagwa yambude no goyamba na mukukwekwa yako nga abantu balaba osanyukira otyo mulambo nga balamu tembagala panange Salongo John president of finance service abafo bagaza kinga balamu to bagala kati wano mpuga na marafa gwosokayo ayya mpuga nakutuka gwasokayo twakukowa tujja kubikugamba tujja kubyogera batuma mujja kutuvuma mujja tukowa kubanga amazimuni ga manene mugarabi bamekata bagarabi ojja kwogera osaga ojja kwogera hero sago bamwasaginya taso agenda kuyonsa nyanja singa gana jala mabera gona yonsa nyanja gwe wanda yambudde ku mufuno gwe eri no gwali azimu nakwambula tukano ne makanzu gwese mwango no busoro tali busali Fetuli banyivu bya ddala fetwanyiga dda
betoga tuyitegeeza kubanga twogera amazima gemutayagala kuwulira wadde okulaba tewayagala kusegirinya kuba yali akola nnyo tewasembeza kusegirinya kuba yali akola amawulire mu kibiina kyo toyagalamu muntu n'omu mumanyifu noogu toyagala muntu akusinga maanyi toyagala muntu akusinga kutegeera toyagala muntu mutegeevu bantu alina responsibility oyagala babuyabuya bana babbi ba TV mboyagala natolidde omulambo gwa segirinya ekiro nga guli koleya y'abantu abadde bakuba bajja obucupa nendaba ebiyiringwe bizezengere biniyoniyo nendaba ebivubuka bino ebikulukuta bino ebiyoyoyoyo neŋŋamba be bana abantu ono omusajja be yasigaza katonda aseeteza ensozi nezitamanya naye muvubuka gwe mukama akuseetezza ate ojja kuwulirayo tonnaba osaaga olaba gyemu emigazi gyovumya abantu gikumazeewo naye tomanyi yongera ovume vuma nayo gwawo bawuma luseko balagira bavuma abantu nayo gwawo ani yagamba nti ebivumo bikyusa pati ani yagamba nti ebivumo bijjako gavumenti ani akikugamba nakugamba situlago togiriimu ggwe n'omukazi gw'oswako tali mu situlago Gaddafi yagenze okubeera bodyguard wa General David Muwoozi Gaddafi yakedde bukazi kumachana agende wa Muwoozi yamugamba nti beera ku kido kisoboka abasajja nga balaba ebbanga Muwoozi yamaze mu maje situlago girimu nani mulabe wa mutuufu yaani olwanagana nani era olwanyisa ani bwe yagala okujjako paka ne level y'abampugu ovuddemu ba Allen Skin bakuleka level nene ndala